tubadde tubisuubira nti amasimu mulina okuba nti mugajjako anti lubadde lunaku lwa idi era nga kizibu nnyo okusanga taliwo omusiraamu ng'essimu kweri bwebanga kweri n'omukubira agifuula bize bw'atagifuula bize ajja kunyumiza nga bye bamuyise kwegamba emboozi empanvu nnyo wano nno Kenzo agenze mu maaso n'okuba nti akolimira Kenzo kwogata ne King Saha ng'abagamba nti nedda mukoze kikyamu nnyo okugenda mu maaso n'okuba nti mundyako idi batali bange ate nga mwefuula bataano bange lunaku lutuusa simu muziggyeko temwatuyise mwebuzaabuza tubakubira mudde eno ne mudde eri leero tewali kyo anti Museveni yagenda mu maaso n'okuba nti awera ebivulu temujja tulimba nti muli bize nnyo mutubuulire oba mwatugobye oba nedda olwo tutandise okuba nti tweyiiya mwatugamba tuli bakyali bammwe kyokka nga olunaku lwe lutuukanga luno mugenda mu maaso n'okuba nti mwebuzaabuza bamuyita King Bizomanizo agenze mu maaso n'okuba nti akolimira abasiraamu bonna bakyali babaganye okuba nti bamuyita ku idi ng'abagamba nti oba olyawo Christmas Day kogata ne Easter y'omwaka ogujja nammwe temutawananga kumukubira simu kubanga ate oba olyawo nammwe mwasazeewo okuba nti mubyekolera mwenna ate yanakola atya mpola mpola bamuyita Bizomanizo bingi ebigenda mu maaso gamba otya kyali wange bwenna Maseke ne Hajati ng'ompuliriza olunaku lwaleero webalikuba nti olutuukako mukama wange kyali wange tano wange bebi wange mukwano gwange omanyi mmwe buli kimu mwe bange benkolera mwe bafaani mwe abasinga okuba nti muli battabbo nnyo ab'omugaso eri gyendi kyovulaba mbagamba nti yes alhamdulillah mwe balikuba nti mulutuukako olunaku lwaleero mbasamu ekitiibwa bannayuganda abali mu Uganda ne bweru w'eggwanga mwe balikuba nti mutambula naffe ebbanga lyonna mbambi mbaagala nnyo bakyali bange mwe balikuba nti mutambula naffe ebbanga lyonna yes omupya ngenda kusaba ekintu kimu genda mu maaso n'okuba nti osubscribing olwo nno tusobole okuba nti tugenda mu maaso ffenna mpola mpola olusoko ofune ebintu byolina okuba nti omanya ebifa mu Uganda ne bweru w'eggwanga current affairs zonna bampita Ntambi Kimso Rich Boy Maxudi Junior omukutu gwa Uganda mu Kamoli wetwogerera Uncle Douglas Seguya Mayanja yes Uncle Douglas Seguya Mayanja muteguya Wizomanizo agenze mu maaso n'okuba nti akuba emeza kwogata n'okuba nti akolimira Eddie Kenzo ne musajja mukulu amanyikiddwa nga King Saha Wizomanizo agamba nti nedda Kenzo edda Rema we yabeerangawo wagendanga mu maaso n'okutuyita buli idi ey'ebisolo ngamba idi aduuka ne idi ilfitli mpola mpola naye ng'ate kati engeri gyekiri nti omukyala agenda mu maaso n'okuba nti agenda Kenzo ogenda mu maaso n'okuba nti weebuzaabuza nkanze kulinda simu yo buladi nenenda okuva ku makya paka kawungezi buladi wange ndaba obanga onafuna esimu yo oba olyawo nange ndye ku bitafutafu bya idi nga bwe wabinkoleranga bambi ninze esimu neninda esimu efuuse esimu Kenzo oganya okunkubira esimu ne wengezezaako okuba nti nkulikinga ongambye nga bw'oli bize ate nno saa kiyitiridde saa ngezezaako muno ne wali ambuze era nga King Saha bulijjo bwe mukubira esimu abadde angamba bino na bino abadde ansuubiza okuba nti oba olyawo tugenda kukwata naye idi naye nga lutuuse olunaku lwaleero omusajja agenze mu maaso n'okuba nti ajjako esimu bw'agigiza aŋŋambye nga balina embaga gy'ali mu kuyimbako kwegamba abasiraamu bwe bati bakisazeewo okuba nti bakikola okutuzanya dda up and down okutuzanya wekweke nkukwekule nkugambye basazeewo okuba nti bajjako amasimu gaabwe olunaku olwaleero omusajja mukulu amanyikiddwa nga Wizomanizo Uncle Douglas Seguya yavuddeyo n'agamba nti nedda boy nedda mukoze ekintu ekibi ennyo okuba nti oba olyawo temutuyita ku idi fitli naffe ne tusobola okuba nti tukwata olunaku nammwe bangi abojjawo basiraamu bemu ku bantu abakyasinza okuba nti bayola abantu abatali basiraamu kubanga ebiseera ebisinga abasiraamu bambi bagenda mu maaso n'okuba nti bayita abantu okusibulukuka bonna abasinga obungi ku kimere tebakirinaako buzibu okuggyako abo abatonotono abalina omululu gw'emmere oba olyawo bebagenda mu maaso n'okuba nti balulunkana ebiseera ebisinga abakatuliki nno webayita ku muceere webagamba ku muceere gwabwe kiba kizibu nnyo okubasanga okuggyako mpola mpola naawo King Saha ne Kenzo batandise okuba nti babanyigira bagamba nti nedda lwaki mukikoze bangi kyemanyi Rema n'amakula naye mikwano gyoba olyawo simanyi oba agiyise kuba sinnamanya simanyi oba agiyise simanyi oba Rema agenze mu maaso n'okuba nti ayita banne oba tabayise sinaba kuba nti ntegeera bulungi nnyo but in case bwe tunategeera tujjagenda mu maaso n'okuba nti tubituusaako mpolampola tukugambe Rema ne Yamuza Sebunya bani be bayise ku mikolo gyabwe okusibulukuka bani ababaddewo bani abaganye okwateninga yes mpolampola naye ng'ate ne musuuza olunaku lwa idi lwe yali atera okuyita abantu ew'okuba nti basibulukuka bonna kuli midiya abayimbi banne bakyali
taliba abana ba ghetto lero tasobodde kumanya nti alabikako mpolampola bampita ntambi jimusolo kibaye Maxudi Junior mukutukulu mugayegana mukamoli webale kwanti otambula nange nkusamu ekitiibwa. Bye bye for now.